SSEGOONA yakoze ki? SSEGOONA omusango yakoze gumu. Yaddidde okutegeera kwe n'amagezi ge n'agatwala mbatategeera. Akole nabo. Kati nze omuntu ayinza okunvuma n'akola byonna naye nga ndi comfortable wendi. Entegeera ye. Because bwe neepimamu entegeera yange, there are people I cannot work with. Like NUP. I can't work with them. I can't. And I'm comfortable ne wendi. Very comfortable. Kubanga ne byebakola tebabimanyi. Ekyalibadde kintwala nti bagusa omupiira kana ngateka to fight gugusi ne si kibaliko. Bakyusa ssemateeka waabwe ne bagamba buli muntu agenda kufuga ebisanja emeka? 2. President 2 ne bonna buli omu ebisanja emeka? Ne bagamba ne ba MP bo basuggestinga MP abe n'ebisanja emeka? Debate tujijukira bulungi. Kati SSEGOONA bwagamba nti omusajja afuga kisanja ekisembayo nze mbeere, then what's wrong with it? Kati ye azimbira ku kyebakanyako nti ebisanja byayimeka? Abakireeta kati balabanga kigenda obbakwata ebya Museveni. Bw'otuuka okuwala n'omuntu to that extent, mumuvumye mula tebimala. N'ebipande mukutte ssente muziteeka mukyuse ebipande. Ssente zammwe. Kuba akafaanyi bwe tudde wano. Neekwata SSEGOONA tukubise ebipande 1000. Bya ssente meka bya mitwalo kakadde kamu. Busatu. Kwata obukadde buno busatu genda obikumise ate abaana abanaabitimba betaaga mitwalo 2 najjo gikwa. Omuna planning ekyo otatta muntu. Ninyo sibagala yabakola kyabe emiti. Neche mbuza omuntu a planning ekyo gwoza bakusanga tekutanga kusanze weka. Yakusedda. Kakati njagala mutandika okulowooza ku mutima gwa zaake. Mulowooze ku mutima gwa zaake. Mwaye twogera ebintu bino nga abasaaga. That boy can kill someone. Bw'oba osobola okuwalana to that extent. N'awalana n'agenda n'awalana ne Richard Lumu ali mu constituency endala. Ng'osobola okuwalana bw'otyo. Richard Lumu bwonga musingira. At that age. Nebino yakuzanya abantu kiyungwe. Actually nze nsaasira ekintu kimu kyokka bannayuganda. Kubazanya kiyungwe. Ugandans are too gullible. Kibabaleetera kibatwala. Museveni bw'abalagira nti mundeetere ebidomola nga baleeta, ono bw'agamba mundeetere ambuleera nga baleeta, and at the end of the day ne batandika okudemandinga service. You can't get a service ku bantu abatamanyi ne kibagenze kukola. NUP byekola bye bintu byonna ebyalikoleddwa mu mbeera ebyobufuzi ebitategeerekeka. Actually NUP is a perfect fit mu Ugandan politics. Be bategedde ekyokukola. Because we have no parties. Therefore, there is no reason why you should behave as a party. They are a perfect fit in Uganda's politics. You are above, you are 50 and above with that experience. And you are an NUP? Really? Otegera. It NUP should be you are NUP should be sort of a breeding ground for politicians. Miaka 25, 18, 25, 35, ana wokoma. Era kati zaake bagenda kuba abasajja abakulu mu NUP. Nyenga ali mwasatu mweji, mwe basajja abakulu. And it is okay, but directing ekibiina. Because ne byebaagala byebakkiririzamu era bya kito. Kali gwa musajja omukulu otuulira eggwanga ne future olina by'otunuulira. Mutegekera baana. Credibility, integrity, biki. Bono si baliko. Si baliko. Katoyinza kuddira bwongo obwo ne concentration. Genda mu NUP onyakule munyakuza ogenja ngombuli e budget kyegamba. Kwa bona balonza bali kakiiko. Actually mu ba MP ba NUP jamba MP nga 10 banje. Jamu mwanga kivumbi kana kazi kene gindi ne semba bule kani kano waliwa namuga. Ona wosinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo kubuza konti osibyotya afunye okusoomozebwa kusaasidde nnyo asotoka ku bwanguzi mpiyeza abantu abira mu butundi bwange by'enjawulo abali South Africa abali mu Europe abali mu Asia abali mu kyombo kya Buarabu abali mu Africa n'abali mu Uganda bo bali nnyo okubeera nga mutulaba
abaweereza feedback comment n'ebirala mwebale nnyo abataweereza naye ng'obeerako oli silent viewer era oli silent listener tukwebaza. Nina Salong Matovu Moses ayogerera NED National Economic Empowerment Dialogue bakola byabufuzi nga basinziira Lubaga betegekera 2026 okumuyingira nalo na BD na mutima. Salongo agenda kubuuza tutandika okwogera ebigambo. Salongo wasuzo otyo sibyo tyabuuza mbadde bulungi ne waliwo ekintawanyiza mu kitundu naye kansabe Katonda kyekikutawanyiza ampe anti bamakanika batawanya era tusobola ngambo yo musajja wange tusobola byekolera naye omanyi okusasula omuntu sente nga tandana kyakoze n'atakola ky'oyagala nisena azitwala aye n'akuyita omubi nemotokaza mungamu zikanika kiki mwagula nkadde tweza fenga tetuzikanika kakati ebigero wadde akutundula nvunza kubeza ffe tuzivuga omwaka mulama nga twalegerako mu ggala wadde akutundula nvunza n'essole temuzikyusa ezenga tokati tubakolere ki njagala okwaniriza abali ku mukutu n'okubalamusaako ssebo bunne nkwebaza obulamu buli butya oli bulungi wayuka kati okwanjula obulungi naye oli wali oyogera nga olyanga my chatterbox olyawalademu olufuno omuntu abula nebyogedde oba ani abagamba nti mulina kwogera nga mwangwiriza yogera omuntu ategere by'omugambye naye nkwebaza okuba ng'oyiga ati badde ekyebazaga okuba ng'oyiga kibi toyagala kwebaza amannya Salongo Matovu Moses omwogezi wa NED nja kuteekawo disclaimer nsanga n'abambuuza mukubo lwaki mba njogera ku by'NUP lwe njogera ku bya Museveni sifu naye ambuuza NUP naye bambuuza okyogera ku by'NUP kakati njagala bategeeza nti nze kye bamugamba okwogerako nga nsobola okyogerako kye njogerako olina obategeeza nti gwompa emiramwa abo baveeko oba kitegedde nga baleme kulowooza nti ndi awo oba ndi lukokoba embeesibako sina kye mbaagaza naye bw'oba kyombuuziza nga kibakwatako nja kyogerako bwe kiba kikwata ku Museveni nja kyogerako singa oleese kwogera ku bajeti mbalina yakola ki so nze kyombuuza so abatulaba temufaayo mujja kuba bulungi bajja ba bulungi ate kati bavuga speed ya 3 ku express kitegeeza kwanguwa naye basajja emtu zindabye anti kakati ababiyizo obwentegera yabwe erietya simanyi bali balunzi betudiringa nabo express kitegeeza kwanguwa betudiringa nabo olabyeko ente yanguwa etambula mpola kati that is their mentality basigala mweri yente bibwe byampola so whatever they plan batukuba emiggo nga nte toyinza gamba nti muve oli ogamba muvonga emiggo gyakoze eki gyavuze dda bwe bakukwata nga olina akasanvu olyoga tukutwala mu kooti miggo kaawo mentality gyetulimu nabali n'akafaananyi wano actually nakakubye wano nga Katumba Wamala yabadde babadde batongoza biki kandabi wano kabaddeko nga batongoza bya luguudo kaakano tekagenze kwegula obweguzi yakulaga otegere kyenkugamba maye otubyogerako baba bano abasajja kabasomere soma wano bwe wati wana amannya ago badde bakola kyawo Jano Katumba Wamala Jim Muhwezi Fred bya Mukama and Wilson Kajwenja during the ITMC launch ITMC jojo badoyogerako left Jeno Katumba Wamala kati muteeka wali ebbali ye kati yo minister ali awo amuli anyomita Jim Muhwezi amudidde amuta Fred bya Mukama kati n'asemba amuta Wilson Kajwenje kakati bwe babanga bakajwenje that is the team we tulo planning ile gwanga ku byenguudo bwe babirowooze waka mu family mu nyumba bwe babirowooza ne ku gwange wamu ne Katumba tali mu family yawe anti kyemudde kugamba kati ontayira tabirimu just ajja that is why you suspending yeta bitegeera byatongoza byebyo yali atongoza njagala betwogera ko njagala kutegeeza nti yeta bitegeera kati njagala kikutegeeze obuyinza buli wa bakata EF bichi express penalty something waliwo yagaye ukawo kana katana ifreeze mbuye kati tebigatta tabitegeera so akati njagadde kutegeeza ndiembera yewe banaye nga kitalo chairman wa district ye kamuli yafudde
Wamutegedde? Ono Lord Mayor wange Honorable Ibrahim Kasozi ampereza message afiriddwa omwana. Banaye atenga kitabu. Yakajiwereza kati. Kati. Abadde ankubira ngo atandika interview. Banaye. Atenga interview tujitandise na mawulire mabidi. Byonna byonna twali mawulire malungi kuba nagange mbadde ba makanika bakanta wanya. Motoka enkadde matovu. Gule motoka nga tseza kanika. Njikanisa mirundi emikango olaba. Bavuge motoka ne tugenda nakunyumiza twagende wakayula. Eriye motoka tuba. Ne motoka jogerako yango gimanyi batogimanyi. Gimanyi. Nate fe twagenda motoka ki. Tulengera olusozi lwakayula bwe. Famu yetu girengera ke motoka ndegamba wano sivaawo wasebo. Tewali motoka etafa. Newe ba brand new nga wajijjemu. Nze unagira banamanyira tusoa tutusa space tosaje kuga kuva Kampala mpaka Kashagamba bakuli. Baje abakutegeeza bamanyi nokola motoka nga mpya. Manufacturer ne baziri calling. Ne baziyita zive mu katale. So ekyambolo koononeka ekyo tekiriko gamma nti. Onabufunyo bamukisa. Banga. Okwononeka kibaawo. Kyabonaga nti omuntu yafudde bamutowa mu kaddo baki anybody can die. So ne motoka bwezibeera bampyo baki neka zine motoka ezaffe era mu mwaka nti efamu lumu. Efamu lumu mwaka. Omwaka kati wifaachi. Tena byefa. Bumubawo nga mutulangira. Naye tugende maaso program. Tugende maaso. Njagala tutandike wa mukwano gwo. Ani. Ebade teri ku menu naye akantu kano ko njagala tukogereko. Kantu kyate. Yabadde mukono banaye kye yakoze abe mukono yagala banaye mwe benyini mwe mwali muntwala. Size ndalaba ngoba George Musiso okumujja wano. Agende kadi yange yali agitwala. Nga namwe mikwano gyange mwe abali wano. Nga mwene muli ku side. Nakugamba bwenti nambuza atandise okulaba ku sente ngali mu parliament. Era bwava mu parliament alina kiddako. Kastava mu parliament. Talina kikola kiddako. So saagala mbayirako nnyo biseera kubanga wetuli kati takyalina kyagattako. Talina kyagamba gwanga. Politics w'eggwanga takyalina kyagattako. She has served aweereza. By the way nze n'ekinnuma bwe butamanya muntu nti okoze. Nga si kwekubira Nambooze akoze. Politics opposition okutuuka waali olwaleero momentum gy'olaba Kyagulanyi gy'atambulirako Babesi gy'ali batambulirako. Nambooze ali pate ku kyo. Byonna there are so many things government byekozeeko Nambooze abadde pate. Bintu bingi Nambooze akoze. Ne bw'olaba oluusi ankwasa obusungu nti tamanyi nti akoze. Asesetuka. Because waliwo tukoma nti mpeereza. N'ogamba kampummule. Gwolowooza ku mwaka faananyi nga Nambooze awanguddwa mu kalulu ke tugendamu. Abula bannaye. Kubanga alina okuteekamu ssente. Then owangulwe. Aba atunuulirwanga disgrace. Aba atunuulirwanga ekitagasa. Naye wewe bw'agamba nti mpummudde kansigala wa mu administration ke tugeze ya Nuupu gy'alimu osigala ng'olina ekitiibwa. Naye omutanda gwe tulina mu byobufuzi kizibu nnyo omuntu okutegeera nti nkoze n'empereza. Waliwo omusajja bamuyita Mboyize w'e Budaka abadde ekisanja kimu parliament. Yabeera chairperson wa Budaka district eyo ebisanja bibiri n'avaako najja kuba MP n'agamba nsiddamu. Actually yawana ensonga n'agamba nti abalunzi tebategeera. Ne bw'obakolera bw'obakola baga nti oyo abikoze. Bw'otakolaga tumugjeyo. Bw'okolaga nti akukaba. Okoze wummula. Nabuuza kiki baagala. Kati yagamba ekintu kinagamba nti kye nali njagala mu byobufuzi kwali kuweereza abantu bange. Nkoze eki nkiweereza. Mbadde omubaka parliament na kino nkikoze. So awumudde. Nabadde nsoma amawulire ejjo ng'awo ekitiibwa Muyingo. Naye yagambye aweereza ndozaweeko ebisanja bibiri abadde minisita n'agamba naye akoze eki akitadde. Kwamba kya buntu bulamu kya bugunjufu gwe wenyini okwekuba mu ttooki nti mu butuufu nkoze. Bwe mba nkoze kampummule. Naye okutuuka bakuyiseemu eggaali bakuwemule bakuvume era mutuulidde ng'alina atambula awenyeggera yenna ali awo aseka amagye mu lukufu yalenga alinga nga tena kyazzaako. Kiruma.
she was once a respectable person nga tumutebereza okujja ne kuba president. Naye kati bamugoba mu constituency badde basimba line musumanya abatamwagala basimbe ne bali nga abatamwagala balinga 15 abamwagala balinga mukaaga mu mugongo gwo. I saw that video. Naddukawo. I mean, lwaki ugamba kirungi tutuukeko ku level. Abakulemezaamu musisi yali amugjawo. Kati obani ya diverting. Kyenjagala okulaga nti why would you reach that extent nti banzijewo bujja? Olwalero ebisanja byamaze mu parliament wabina. Bw'aba alina kyagaseeko mu byobufuzi agaseeko. Nze mu that line mu respect. Nekyamupisamu eggaali mabega wali kwesirwaza. Otandise okuba Buganda, otandise okwogera bino, otandise okulumbagana banno, bwe mwazirwana. Tonza nawe moyo gasiya. Wano genda okumuyisamu eggaali yali akola biki? Yannyonnyola, yakubamu mbuli abavuma Katikkiro. That stupid mentality. Agamba Katikkiro yali omu ku kaliba yaabwe musuubi. So, wadenga kabaka yamwawula na Katikkiro. Nze saagala genda moyo gasiya, saagala genda moyo gasiya. Tonziza moyo gasiya. Yakwize kintu kimu namboza aweereza. Njagala kumusiima kyakoze. Naye ekiri gyali okusalawo okudda n'obutadda. Naye tukwemu akafaananyi nga bamuwangudde. Kye kiyinza okubaawo. Otegeera nti waliwo otuuka level administration with that experience bye tugamba Museveni. Kituufu okozi wali mulungi. But level kati wetutuuse osese tuse n'okkiriza n'okola ki n'okita. Then grooming abalala abato. Mentor them. Let them take over. Ekiweta leadership. Bangi babikoze baga nti byempeereza ebisanja bino. Nibo boche person wabo kati oyagala okulowooza kundowoozesa nnyo nti olwaleero nze bwendi sisobola kwesimba oba sente ze siina oba kiki. Naye gwe mpulira njajjata n'ebyokwesimbawo. Because mmanye ekiseera kye tulimu si kyeki. Si ky'abantu abali soba ogamba nti ogenda kukola ebituufu. Era bwe mba mbigenzeemu nange mba ngenze mazina ga nkima. Not because sina sente zesimbawo oba sina bigambo bya bagamba. Oshegeera. Kize togenda kwesimbawo matono. Nze ndi awo bwe nesimbawo nesimbawo sesimbawo si nsonga. Bakwaba kubaka akalulu kati otya okuddamu okukuba. Ogenda mbyafayo nti bameka bakubye obulunga baddayo emirundi 3 4 5. Nze mba nsoose. Kati ekiputiso ogenda. Kati olese statement ey'obusiru nkugambye olowooza nti abuti. Otandise n'ebyekisiru nkubuuziza. Nze kennyini nkwegambyeko nti olowooza nti abuti nonga ado mwana omuuza nti lwaki otya. Lwaki otya? Otya. Kale ntya. Otya. Ntya. Ntya. Okay. Abatatidde. Njagala kuzzayo essence y'okwesimbawo eriki. Kuweereza. Njagala obeere honest to yourself. Abali mu bifo olwaleero bameka bolabanga ddala bali mu buweereza. Be genuine. Ongambe nti gundi negundi ndaba bali mu buweereza. Abasinga azino buweereza. Ongeza ku nfuna yaabwe. Okitegeera. Now, bwe mbanze spirit ya ingamba buweereza. Then bwe mbasi kyengendo okukola, I don't feel it. Yo spirit ye gamba buweereza. My spirit tells me buweereza. If I'm not going to contribute ku buweereza, then I should give it time. Nkubuulira amazima nga ntya Katonda nina obusobozi mobilizing $6,000,000 for the kalulu mbulina naye bala $6,000,000 ng'ozitaddeyo ogulirira abantu ne baba bakuwadde akalulu n'oyingira parliament. Abantu bano spirit ogiyina nti kati nimubaweereza oba olina spirit yakuba nti nabawadde ssente n'empitamu. You understand? So kakati waliwo ebimu byolowoozaako lugamba ngende ekingire mu ku disorganizing abakampe. So, as we speak now, we are losing so many good servants. Yeah. Because of money. Because of money. Bojjako sente, environment gye operating ya Museveni ajonoonye. Nti buli muntu amulabisanga ayagala okulya. Abajja alina kulaga nti namuwadde sente namuguze. Kugamba tewali ajja mu kifaananyi kyakuba nti azze mu buweereza. Bali mu kifaananyi kyakuba nti bazze kukola sente. Bazze kulya, bazze gaggawala. Kati ate n'omuntu asangiddwa nga alina ssente ze nga alina byakola. Kati ate naye bamutuuma lwali ombuuza kyase bamala. Bamuwa ssente.
The guy has money. Ayingidde parliament nga sente azina natali bya bufuzi. Bine byokwesimbawo. Kakati ati bwakozesa zaina kati ati bazimuwadde zaki za bya bufuzi. You understand? Kati nwebuuza because bwogende wuwe. Enguudo zibakoledde amalwaliro agakoze ebica bikoze. Kyabamala. Enguudo azituteyo. Azituteyo. Alumbye. Kibaita okukola. Omulimu gw'omubaka parliament is to kukola kulondola nkola za government. Kitegeeza abadde bati basobola kulondola bintu ebikutuukawo. Akikoze mu constituency w'ekiri. Akute sente zize mu nsawo n'abagabira groups z'abakyala n'abavubuka physically. Naye bino nabo abikola. Abeesimu bwe bagamba. Era sente azijja mu government owulya n'azireeta. Kati ekibuuzo ng'oli omubuuza. Oli abaddewo w'omu government ng'abaita bikole kubanga ye abadde wa mu government ebyaddala ng'abaita bikola. Deputy President. Oshagera Vice President. Ye abadde wa government ebyaddala ng'abaita bikola. So it goes back to the spirit gye nkugambyeko. Kubanga era basobola okumpa sente enswalira abalonzi ne sizituusa. Twakalaba gumwa ebiri nga baziwa babwadde milioni 2, 5, 10 badde mbalonzi batagenda nayo. Bayitibye. Nga bazibawadde 10 mugende mbalonzi era ne batagendayo. So ndowooza obuweereza babuweereza. It's not about money. It's not about what. It's about the spirit. Because otunuli abantu nga real abantu bali bubi. Nga wetagwa okubako kyokola. Kati bw'okikola ate ebigambo ne bijja. Kakati ffe abamu abatondo wala amangu. Famu fenze ntondo wala nti. Ogamba bagira bakyagenda n'ekintu kyabwe. Obaleka ne bagenda. Emyaka gye ndimu ne bwe sesimo for the next 10 years. Era bwe ndagala okujja okwesimba onja kuba ni myaka nga 5 Ojja kwesimbawo. Era mbasina kaddi wanja kola ki? Kati tewali nnyo kinzita nti olwali okufana kuwona bwe sesimbawo nfudde. Bwe nalaba embeera ng'eryokukeyo okwesimbawo. Nange bwe nganyina bye mbaziza njagenda nti okikankayingire okufana kukola ki? Nakuwona. Naye as I speak now ndaba nga environment teri cool at all for people to go and serve. Byakwevuma, kweyisa mu gaali, kwewalana, kukola ki? Really? Bawde bambuza ebibuuzo lwaki oli mu bintu bya DP as if DP is an enemy. Kati ne bagaka otusinga abadde mbye n'alemu. Olya, nyiza okugamba nti olunaku lwajjo nagwe nawadde sente ng'agenda mu nomination ze n'alemu. Yesterday. Kati gwe interest ya wamuwadde mmeka. The thing is, wa MP kubwaki? Nominations bagenda mu MP. Million 3. Nawadde omuntu sente yesterday ng'agenda mu nomination za NRM za kamyufu ke balimu. Talina na za nomination. Kati esiso kwera sijja mu kugamba naye kugambye naziwaddeyo. Yabelolyo mbaka wafo we. Lwaki? Is a colleague, is a friend. Nitalina ate agolo okugenda byobufuzi. Abireke muwa magezi. Of course. No, uliriza. Of course we talk. Namugambe nti bwezibanga tukyali mu kusondeza nomination. Then as a campaign, what are you going to do? Bireke bulesi. Otegera kyentegeeza. Naye kiki njagala okulaga nti nze mu spirit yange. If you a friend, you a friend. You a colleague, you a colleague. Because by the time we say oli mukwano gwange, pate mbali tadde kuki kubali. Era mba ne conviction nti osokola obuweereza obulungi. By the time ofukira kyali wange, kubanga toza kwanga oli mubi ng'oli kyali wange. So kati kigambe nti embeera yito operating mu byobufuzi bya feri hostile. Te appreciating character, tegena ku appreciating conduct, tegena ku appreciating credibility. Bagala ku appreciate ani asinga okuvuma, ani asinga okulekana, ani asinga okola kino, ani asinga okuzina kulumbe, ani asinga okuziika. That is what they appreciate. Mato tuve wao. Ya tugende ko katini wa Shamimu Malende. Tunave wa Malende. Lero topic zompadde baba jama. Nya tugende ko wa Shamimu. Mukazi wattu mulwadde. Ne yagenza okweka ngati ngabagala ekifo kye bayitirivu. Kati ne bwatandirwa I mean kyogezaako okuleta nti kuwanga yalwadde therefore tebalina kyagala. No kyembuuza olw'okuba yalwadde tebalina kyagala. Ne bwatandirwa wadde bakyagala. Zahara luyirika. Singa tunatandika nti alwala tebagendawo. Abantu bonna bagenda kutuwa towards zikalubalwale. So kati owogera Zahara ne yewe ni friend. Bwabanga Segirinya bawanika ipande ngali ku life support. Then who is Malende? Mulumba akyaswa n'okwogera. Oli ali ku life support. Nga tewali muna nakagamba nti tujja twekwese.
kubanga ekyo kakikutula omuntu nenga buli bagamba bani banalukola oba okutuka fe tukifo kikola ki tukyagala kati Malende akabya gundi kati akabya kyejo akabya kyejo Malende kati no ekifusi kya Malende esa wazulu yali mulirize ekifusi kya Malende ekifo kya gwanga era noli yesimba ku Malende besimba ku kifo kya Woman MP Kampala. It's a public position. It's not a private thing. It's a company yange director kana toli anjikiriza nziyo ngate company yange ninateka omwana wange kwa weba yange kiba kyange era oli waje nanjikiriza twandika emigabo ina mwemeka you understand, it's private, it's mine, but Malende it's a public. Ekyo kifo kya gwanga wala tewali amwesimbyeko actually I fully support bonna bamwesimbyeko lwaki tasobodde kukola abadde mulwadde kati tudda mu kisaawe tuli mu kusama mpira okay olina omuntu ng'aba ne injury buli kaseera abeera ne injury what do you do omukyusa notekamu omulala kati lwaki oyagala oli bamulekewo abeera ne injury buli kaseera yabeera ne injury emyaka ebiri agimaze ali ku injury niyo omuntu oyo uliriza anti yakugambye bino bye tulimu si bya busaasizi. It is about service. If you are incapable of rendering service because you are sick, then katuleta abalamu balendering service eri abantu. So tukujjanjabe. Bwana ate anada musanye kiddako. As simple as that. Nkubuuziza. Timu ya mupira ina player abera mu injury. Ni asasulu omusaala. Do you maintain the player? Oba ogula omulala ono n'omukyusa oba n'omuloni oba n'omugabo n'omujjako ogula omulala n'omujjako wojja kubanga that player is incapable. Kati Malende ekigambo sikla kitegeeza kirala naye kankikozese ku ye. Malende zisikla tetuyinza kubanga tumaintaininga omuntu atasobola kuzannya. Actually bavumaganya ekibiina they are incapable. Mwatuleetera Faji, enyanyo zimanyi? Enzimanyi. Enyanyo namuze twagala. Kati ono tulina Faji. Okay? Teka uwa player abachi. Tulabe NUP ng'etinta. Eina abaweereza abachi abalungi. Because bulembere ekibiina nga mulesa abaweereza abata meeting mutindo. Because omutindo guno gulimu life, gulimu obulamu kubanga you are healthy. Oli mulamu you can move, you can osagede. But if you can't move, you can't direct. Kati ekibiina kikufunamu tekikufunamu. So nsonga yaki Winifred Nakandi nkimwagaliza akitwale. Kyalugirika. Oh, kiwadde luyirika. I don't mind that. Ate mbadde ngenda kyesimbako. Whoever comes. Naye nga nze nalirabye omanyi nyina kintu kyerye ennaku zo kiratandise okugamba abantu. Twetaaga okuteekawo akakungunta. Anybody above 40 tetaaga kwa NUP. NUP abavubuka ya mutindo ogwo. Babaleke mu kintu kyabwe. There was a time nga Arsenal ina team nga ekyachaliza bucha. Yeah, he's the head. Yaso konga ina team. Naye ali mwana no. I know 38. I was 39 not 38 some what. But I mean kufulumya nyanzi kuba sawa. NUP ideally yabavubuka abato abawala that vibrance kati olugosanga omusajja myaka nkago otimye kipande kye NUP really sagala I don't want to offend anyone but anyway tuizo kuongeza mkale 45 if you are about 45 chite NUP CEO bobera mukadde mu NUP bakula bidadanga old man no kati just due fairness siri akujabikiriza ate kino kati kyo kyogene good spirit kibiina ekirabikiddwa nga ekya emiti emito okay young politician with vibrance ayitagera hari bojero tekamu emyaka 5 nkaaga kinege kije otimbe kibano no inebirevu nekiwalaata nengo kibano kye NUP president Kyagulanyi president wange kali waliwo egere gyofana namwe oyitegeera so ideally kyandi badde 45 and below ideally naye anyway kale kine kyomala bane bannamboze bani abo labanga kale balina gye bafana namwe
birimu engeri y'okuyikiriza kituyita emiti emito. Abaana oyikiriza abaana. Baleke. That is their space. Kyovola bakatinze. Mbeera eno nekajjalira ene wange. Osaanirayo. Ha. Oli myaka gyaba Wayiso. Wayiso muto. Neba n'envinze, mulaba n'envi. Ali stressed. Goloza byayogera bita byangu. Wayiso ali just stressed. Bamutumba ebintu bali tayagala byogera nga byalina okukola. Kakati awo ng'alina okusooka okuteekamu omuti. Ajenga akaza amaaso. Embane zikakanyala. But is young man. Omusinga emyaka. Wayiso is young man. Sebo ni musajja mukulu. Don't think I'm young. Naye kati nkyusajja nante. Dindako male ku kino kijje mu ddiiro nze ni musajja mukulu. Wene ebyokweyambaza obu t-shirt na kito mpito omwana omutonzi ni musajja mukulu. Kitegedde. Nera toweza myaka 45. Njibulako emyezi 8. I'm making 45 ni musajja mukulu. Just mukama yampandya bulungi nerabirira bakyala bange bandabirira. Na mukyala omusebo togera ku interview na bakyala. Bakyala bange bandabirira. Gwe manya ali ani? Kati gwoyogedde nze njogedde. Gwoyogedde nze njogedde. Bakyala bange bandabirira bulungi. Kwamba just oyina gwotakiriza. Just obaga mukyala wange. Ate kati aba bakyala bebbali abo tewalabye interviews no bitoko bye bigwagira banagimalako. Agira banagimalako. Ntusajja. Nebo chuso omanya aganye ebyononese. Mbana kalesemo. Oyagala nnyo ebyononese ebyo. Bikunyumira. Anyway, ndoze kyaba malende tuleme kaba. This is politics. Kuvuganya. Ate akyasooka ku kitanga ne bamukwatirwa ekisa. Ne bamwongera kadi. Bajimwongera. N'abalooyo ga Naye abadde mulwadde. Naye akati nze mba nsaasira mulonzi omulwadde olonda waaki. Ojjukira anti waliwo abatategeera. Ojjukira mulimu abalonzi abatategeera. Ojjukira Museveni nga yesimbawo ne Besigye mu 2010. Tojjukira wali muto. Museveni oba kampu ya Museveni kibakozesa baga Besigye mulwadde wa siriimu. Nga yekemiko gye bakuba. Baga mulwadde wa siriimu kati omugenda kulonda waaki mulwadde wa siriimu n'aba akamulonda anaafa. Kyakostinga Besigye akalulu era emusango yatwala mu kooti ekimu ku byalimu yali that blackmail. Sajanga bakuba chemical. Yali blackmail. Tibamutako blackmail abantu ne bamutiisa abantu okola ki okumulonda wala bagenda kulonda omuntu omulwadde. So Naye kati kanchize one then bwabanga oli muyi mulonda wa why are you wasting time? Why wasting time? Wabalamu we bali eba futu soja na leba yomba kanda kandi ka sweet we kali balonda ako bakawa mukisije no kye kibina kyabwe je myaka gyabwe kye kyegambye kale bawonna kandi Zahara de kuwa kansala wali obagende ku Lord Mayor kwanga jabadde abadde speaker si speaker yes speaker bebo ba ku speaker badda ku Lord Mayor bali mwezi wa muteka kaswiti kaberewo kawala kalungi obadde wali mukundi alina constituency walira wali wadali abalungi basole byobufuzi abalungi nga banna kandi mu bulungi bwe buto why bala ya byabufuzi babera mu kwebyula buli dakiika we kuba mmeka Cecily Ogwalo nga yabisobola Cecily Ogwalo mulungi omuteka ku nakandi okimanti yaliko kubanda lulungi okwera na lulungi kyegeza nti oli mulungi kyali mulungi mu kiseera ekyo olina okuba beautiful sewa ne beauty yo ku gulubaji bayitunulira by that time oyo naye bibadde mu ebbanga lyonna omugezi Cecily Ogwalo omuntu yenna bw'akula akyuka yes yaliko kubanda lulungi ne asavize paka watu okufa so abalungi basobola kyogamba yana abasoose mu parliament okuba mulungi n'akola Anita si mulungi tonjogeza mbera ku parliament Anita si mulungi si beautiful anyway ekyo siringe tugambe nti let the voters decide let the voters decide okay sagala muntu aleta emotions sima kubanga ndi mulwadde ekifo kyange bakitwa kifo si kya muntu ekifo kya gwanga ekyokubiri abalonzi bagala service delivery if we incapable ngobera mulwadde muteke bali mu litabalamu basavinge neroza bacha abantu baba bavumiridde ntabani upita mwina kisala bakite musasira abakivumiridde bankambi ya malende nzonzaze kwa kivumirida botona nkambi njagala abalwadde badde bali abalamu bakole nange wano bwe mba nalwadde bateka baddira omulamu n'afuuka omwogezi wa need ne tugenda mu maaso kati ate omulwadde omwagazaaki kati nga are we driving politics on sympathy
ne sympathy ekola olumu tuli ku service delivery sometimes tulonda abantu kyekiri kyenatandikiddeko nti tufiirwa abantu abalungi abalina okuweereza mu bifo because tuli ku mitu by'ekisiru gundi mulwadde bambi tumuyambe ebyekisiru ebyo tate wafudde ebyo kati baleeta mutabani woolanya akoze ki mu parliament tayina wadde ekigambo tugende mu maaso kati njagala tugendeko emitiyana katini tusajjira njagala ntuse mu katini ewa Joyce Baagala gwokimanyi nti Joyce Baagala basanze ebipande nga biriko that is blackmail kyokka nagamba neze nkyali wa NUP that is blackmail niyo mukazi bamwagaza akyo kati kyekiri kyenkugambye nti Matovu ogenda mu kalulu naye environment ya politics efaanana etya bw'otuuka okuwala n'omuntu to that extent mumuvumye mula tebimala n'ebipande mukutte sente muziteeka mukyuse ebipande sente zammwe kuba akafaananyi bwe tudde wano nekwata senkola tukubise ebipande 100 bya sente meka bya mitwalo kakadde kamu busatu kwata obukadde buno busatu genda obikumise ate abaana abanaabitimba betaaga mitwalo 2 najyo gikwa omuna planning ekyo otatta muntu naye kyembuuza omuntu a planning ekyo gwoza bakusanga tekuttanga kusanze wekka yakusedda kakati njagala mutandika okulowooza ku mutima gwa zaake mulowooze ku mutima gwa zaake manyi twogera ebintu bino ng'abasaaga that boy can kill someone bw'oba osobola okuwalana to that extent n'awalana n'agenda n'awalana ne Richard Lumu ali mu constituency endala ng'osobola okuwalana bw'otyo at that age n'ebino nze ntera byogera ng'asaaga Zaake is just making 35 oba 32 actually kyapampa kito ekyo kirezi kito kyapampa olwali bamuwa ekisanja ekyokusatu oyagala kumpa assurance nti n'ekyokuna nakifuna yasaba 2 ibo abe asaba 2 oba otegeeza taddayo oba otegeeza taddayo naye kati agenda kuddayo bamuwa ekisanja ekyokumeka ekyokusatu alright be babadde bagamba abalala nti baluddeyo naye agenda kuba mbisanja emeka y'omuno ono w'Nakaseke ono ayogera nnyo ebitategerekeka waliwo ayogera amalaga yogera erinnya ndirabidde ow'obulago obuwanvu ati n'omumwa omuwanvu ayogera nga ku Makemberenge Lutamaguzi bali mu kirasi y'emu kakati ku myaka 35 oba 32 gy'alina lindako nkyali ku Zaake Zaake agenda kumaliza ekisanja ekyokusatu nga n'emyaka 35 agenda kuba muto nnyo ng'abyagala okusingako naye nga bakubalira ebisanja leka tugenda mu kyakuna kyakutaano. Now, do we think about life after politics? Do we think about life after parliament? But are you sure nti yakoze ebi ku Joyce Baagala? Of course yakikulembedemu. Ye komanda w'ekyo. N'ebigambo byabyogera. Era ali ku Nabbosa. N'ebigambo bye mu kamwa akabikola ki? Kati yalaba nti Nabbosa asobola replacinga Joyce Baagala. Which is okay, nze wa replace, I don't mind. Nze ekyokuba nakugamba wano. Era oba ombuuza. Ogenda kwesimbawo, ye ngenda kwesimbawo oba nyiza obutesimbawo. Naye gye ngenda waliyo omusajja omuyita Abedi Bwanika. Olw'okuba ngenda kwesimba Abedi waali, kinneetaagisa kuwemula Abedi, kumukonjera, kumulebula. Njaga tugende mu kisaawe n'Abedi. Ayogere ebigambo bye, njogere ebyange. Ampangule oba muwangule. Nga ne bwe tosinkana ng'oyisa emyezi kino ekisungu ky'akalulu akawedde nga mwesika mu mikono. Naye lowooza omuntu ng'akupangira kuwa butwa n'omanya nti omanyi nti Abedi yakitegeddeko nadde ngenda muwa obutwa oba nze nakitegedde yadde agenda kumpa butwa because of a position. Naye oba abatulaba bamufuna amakulu nti ekifo kyenjagala kirimu oli naye olw'okuba njagala ekifo Abedi waali n'olw'ensonga eyo kangameti yakutte omwana kangende muwayirize kamukwasa abakazi kamubbise oba kitegeera kyentegeeza bw'aba yakutte abakazi kankyogere nga kituufu nga yabikoze bweba si bituufu lwaki mbiteekawo lwaki ogenda ku extent munnawanisa ekipande kino okijjayo n'okyozaamu n'okyusa kala n'okiteekayo n'obiteeka ku social media n'osasula abamawulire bloggers that level kitegeeza omuntu oyo mulabanga sitaani bw'oba ofunye omukisa omuwa butwa. Naye kati ye Joyce Baagala takiraba nti mwene mpite bamwagala. Because of politics.
bakiteeso nyoni pina gena mudiye chebali mukola kinyini kyoli mukwogera kinyini kyoyogera kibagezaako okukola tukimugiyise agende eri ekifo kyaffe kino singa tabadde n'amaanyi bye tibandi bikoze n'ekimaama kitalina musango gw'okubanga oli mukwano gwa mpuuga terafo nze gambye mikwano gyange bangi b'NRM. There was a time Damuli we no kubeera ne mukwano gwe ng'akyali mu jjaati Damuli enyino wa poliisi nga yali counter yali director count tunakolako naye emirimu nga tulina emirimu gye tukola ki gye tulimu waliwo abasirikale abali ku ttaka balemeddeko waliwo kapiteni kaaliyo bakayita aliho kaaliyo ntebe kabbye ettaka lyaffe kuba kakave Somalia nga ye kaso tuyamba mukama waako nitugenda ku Air Force entebe ne tugamba mugende wa director count nitugenda wani wadda mulira era yamutuyambako era mu kiseera twakolagana kakati ng'ogamba nti kubanga oli ali eri I mean we should work with people mato Joyce Bagala okubanga oli mukwano gwo nga nze wakikola mpolaniraako nti oli sikolagana naye terafuka naawe kati bw'okolagana naye kati gw'oli mutemuize byombo tebinkwatako kati bagamba either beera nabo oba genda eri politically tekijjawo mukwano gwa buntu nze nkugambye okuva mu buto bwange I've never been NRM, I will never be NRM. Nchiddamu I've never been NRM, I will never be NRM. I will never support that government ya NRM. Kyokka ekyo kinziggyako bantu ssekinnoomu nga mikwano gyange nga ba NRM tufune enjawulo kati bw'osanga tulokuwa ekyakasolo kasolo mukwano gwa ate kasolo gwenjogerako oyo gwenjogerako mukwano gwa Bobi Wine mukwano gwa Waiswa too close to Waiswa naye gwenjogerako kasolo upbringing ye yonna okuvira ddala nga muto wa Iso wa Iso okuva nga as a young boy wa Iso era kitaawe Baraka Kirya yaliko minister wano wa security mu government ya Museveni naye gwenjogerako mukwano gwa Waiswa nnyo too close anti nkimanyi kuba tuba ffenna tubeera ffenna bagambayo tubeereyo ffenna Waiswa bandi bwe tubayo ffenna ali too close to him than even me gye tukutulira ddiiru kakati oli bw'anaasanga oyo kagamba demon no we have individuals they are our friends politically era kasolo tuyomba akimanyi tetuzigatta mu byobufuzi naye mu birala nakati so mukulu yesibuga wayi wisho tugenza ko ministry tubanji akasente kaffe twandigaza no ministry tubanji akasente kaffe naye bwe tukambya bufuzi avuga layini ye mvuga yange avuga yiye mvuga yange so nze kyendowooza Joyce Bagala is mature era kyali mukola kikiraga maturity. To Joyce Bagala it's about service and politics. To others it is life and death. Otegedde njawulo. Joyce Bagala is mature. Ali kuweereza abantu nakola bya bufuzi. Bano bo bagamba kufana kuwona ekifo ino kivaamu. Ne bano baleeta basobola okujjayo ekife. Naye munaaye ne baba kijjayo ntiro gamba abantu. Omusajja bamuyita yali Yenkulunziza yali wa Burundi yafa. Yenkulunziza naye yafa. Yafira waliwo yafira 54. Yali abadde president ekisanja ndowooza yoyera. Oba yoyo ndowooza. Niye walirira nnyo kubeera omukulembeze w'eggwanga lya Burundi. Ne batta n'abantu n'akola byonna n'abeera president. But at 54 yafa. Sijja kwogera mulala ayizo bakwasa ennaku naye nga ibwe kyali Segirinya yayagala nnyo n'abuuka amacco abeera omubaka parliament n'akinyigiriza n'abeera n'ekisanja kyenkana tiyakimazeeko n'ekisanja tiyakimazeeko. Nyina mukwano gwange ali awo mu Ndeeba musajja musuubuzi musajja mulukola atya nnyo okwagala okumbuulira enjiri yampa analogy gye twakozesanga edda mu kyalo bwe tufiirwa mu kyanga tugenze mu byalo bamanyi okugamba
abemmere muwereza abe Kampala bagenda mangu mbawereza muwabe Kampala bagende mangu abekyala ate batera okubeererawo bo basavinga luvannyuma naye ono agenda amangu owe Kampala agende mangu bamwemera akole ki agende mangu kati nakigatta n'agamba n'obulamu bwe buli Katonda ogenda n'omukaka n'omusabi yagala ku nyondo kati naye abikuwa ng'akwejjako n'akuwa mangu ogende era nangamba nti wewava enjogera egamba nti bambi omuvuko yabonyebonye ne abadde alwanye abadde yakafuna ssente mu bugagga n'afa kubanga okasembeera n'akuwaako ejjeko ogende mangu anti oli mu bwangu oli mu bwangu kolaki ezo omusumba era ine nno ngitwala nnyo ate njefumitirizaako nnyo ng'oli mu bwangu kabakwe mangu mangu okole ki so at times we force things to happen era bwe tubinyigiriza okubaawo weesanga ng'ate oluusi n'ebivaamu birala waliwo gaayi abadde wa DP oba FDC mu palamenti awo y'omu ku bano bwe baakwata mu ssente za cooperatives weeyo saidi ze Busoga ali mu Eastern awo mwerabidde erinnya naye alina engeri gyagala okukola ekintu bw'atuuka n'essente zimuwoomera nabba eza cooperative ne bamubaka kuba yamanya nti palamenti kutula ddiiru ne bamubaka bamuyingizaayo kale twogerera bwe twogera mu constituency abalimu ali mu Kyakuna abalimu batya betugamba nti Katonda onadda mu palamenti ali mu Kyakuna kubanga ne waayitawo nabamuvuma bamugoba naye yagala nnyo nakuba ebikono banne ate bw'atuuse eno n'ava ne mu kibiina mwe yali n'ayingira NRM bw'alaga nti aliko NRM ne bamuwa akakiiko ka gundi k'amateeka ndowooza abaddeko nga oba mumyuka erinnya ndirabidde oyo mbaka palamenti olwabadde okuyingira bwati yagudde mu za cooperative kubanga bazinamu yaliwo FDC n'asala nadda eri musajja mukulu kivubukavuka kirabo kinene kyemupi kirabo kinene naye kyekimu ku be baasiba noono gundi abadde eruzira ennaku ezo n'akamba y'omu kubadde eruzira n'akamba so oluusi twagala ebintu bino bifuutiko kinyige tumalirize ensonga y'emityana yazzaako ne kati bye bagezaako okulwana tebirina makulu ye Joyce abaddero ye eby'ekibiina because kiki kye bamutumye okukola n'atakikola lwaki yeetaba mu mukolo gwa mpuuga ogw'okwebaza was that a part activity nga mpuuga bamaze omuteekako omusumali ekibuuzo kyangu eyo yali part activity nti waliwo position ya pate eyalangirwa nti temugendayo wamugendayo yaliwo oli mukwano gwe ng'omuntu wali yagala akole ki aleke butagendayo kati eyo mentality gye tulina eri gyekugambye ey'ekitumbaamu tewali agenda kusucceedinga mu politics wa kuwalana nkiddamu politics si kuwalana tuyinza obutakwatagana mu ndowooza olwaleero mbadde mpuliriza Semujunganda Semujunganda mu bannabyabufuzi is my idol Semuju n'agamba nti yeesimbawo okuba sipiika bali ababaka 19 opposition yafuna buli 11 nga ne FDC mu kibiina mwava balimu 3 mbameka bambu buli 10 mbameka n'agamba niye kenda kaira kolagana buli omu n'atampadde nenga nawe mind tebampadde neranga tukolagana yade ku point kiye n'agamba politics si kuwalana si kufiirawo olwali tuyinza okukwatagana mu ndowooza na yaleetako essential motion bajje mu 7 mu ntebe bagobe mu 7 bamu impeaching yafuna abantu yagambye yafuna abantu bali mu nkaaga n'abo opposition tebamuwagira bali mu 3 nete yabawalana n'abo opposition tebamuwagira nenga ba impeaching mu 7 buli omu gwagamba gwalwanyisa nga yagamba parliament mu impeaching n'abo opposition tebamuwagira oba ntegerekeka so naye era n'okolagana nabo so mu bumpimpi bwe twawukanye ku nsonga eno leero kitegeeza nti n'enkya na luli tujja kukwatagana ku ki ku ndala tefu Kampala na ekyo kibayita ebyobufuzi ebyekigunjufu ebyekisajja kikulu Joyce Baga temwagala what you do mobilizing ku ground mugende mu kamyufu mukube yaba nagenda mu kamyufu wa
list ejja kufuluma ati ze simanyi nkola zaabwe nze siri we NUP naye kye ngamba mumuleke mu kamyufu tava mu box munkubire mu kamyufu naye akkirize nti bane bankubidde mu kamyufu bw'ongamba nti abantu b'emitima tebamwagala mutwale mu kamyufu balage obutamwagala mumulekeyo so si mukuba blackmail waki Joyce akoze eki nti kubanga atamala n'empuga tumwagala ye empuga yabalira ki njagala ombuulire ekintu ky'obuntu mpuga kyeyatwala alina gwe yabbirako omukazi yakutwalira mukazi we omuwala n'olwa mukazi kulamba tuddidde ebintu ebyobutaliimu magezi netuteeka mu national issues bino twageranga ku Besigye ne Museveni balwanira mukazi mu eggwanga mutandika okufaafaagana embonaabona naye ng'ensonga yakweraga lyanyi ya mukazi nimudde ebintu ebitaliimu magezi ebitategerekeka nimubiteeka ku national level then olwo eggwanga litambula ekibiina kyolowooza nti kyekirina essuubi ly'abannayuganda nga mukola ebi that stupidity mbu you were youth a national leader waba youth naye ate gwe okulemberamu abawalana omwana omuto ku myaka egyo naawe walana olina akasajja ku mutima zaako ekikyatalina bagagga mu famire obubaka bwa parliament abufunye is enjoying good life naye gwe olina ekkonda ku mutima kuba nno really at that age nkugambye agenda kumalako ekisanyi kyokusatu nga n'emyaka 3 mwegi agenda kuzzaako ki olina abantu bogenda okuwangala nabo kyova olaba nze ono embaako olina kugamba nti tugenda tubeera nnyo serious mu ggwanga etalina abantu bali serious bakulembeze bali serious fe abwagize tubeera serious nnyo ne twevuma ne tukola people are not serious at all our leaders are not serious at all we the supporters are more serious than our leaders so tetwetema bijambiya muganda wange nze I can live good life without politics I can so ko neyagala nendi obulamu bonna obw'okunsi nenvuga emmotoka ez'akabi nenkola ki byonna byakabi n'ebijujulu byonna nembifuna without politics. Therefore let us think about life after politics. Abantu b'okuze nabo bowangadde nabo bawalana olwa politics then bwana gwawo government enekyuka enkya nga NUPC yagitutte nga koni afuutuse n'awamba kyekiddako Museveni kati tekaliiwo kikikyo zaako so lowooza ku bulamu ng'ebyobufuzi biriiwo ebyokwesimbawo tebiriiwo tugenda kubeerawo tutya kyobola afe abamu twekuba nyuto nebeera mu bulamu bwange neneyagala nevugira jagwa yange nensirika n'ogijerega mbu nkadde naye ka esi kakola saa kajambo nkubira muli munda otegeera kajambo nkubira muli munda bwenti kyobola obadde ozanyira emyaka 35 nyina ngenda kweza namweji eno ddaawo osaage tugendeko ewa Segona so bwana Matonda ensonga ya bwana Segona agamba nti bamaliriza nti buli omwana ofunga ebisanja bimeka ebisanja bya Kyagulanyi bibiri bigwako 226 231 president w'NUP yaddako naye abaana tebamukoze ku mikutu awo nga kikambwe Segona awo yakoze musango ki Segona omusango yakoze guli gumu kuddira kutegeera kwe nakutwala mbatategeera era kyennenya abo abaana kimu Segona omusango yakoze gumu yaddidde okutegeera kwe n'amagezi ge n'agatwala mbatategeera akole nabo kati nze omuntu ayinza okunvuma n'akola byonna naye nga ndi comfortable wendi entegeerayo because bwe neepimamu entegeera yange there are people I cannot work with like NUP I can't work with them I can't and I'm comfortable ne wendi very comfortable kubanga ne bye bakola tebabimanyi ekyalibadde kintwalayo nti bagusa omupiira kana ngateeka to fight guguse naye si kibaliko bakyusa ssemateeka waabwe ne bagamba buli muntu agenda kufuga ebisanja meka 2 president 2 ne bonna buli omu ebisanja meka ne bagamba ne ba MP bo basuggestinga MP abe n'ebisanja meka debate tujijukira bulungi kati Segona bwagamba nti omusajja afuga kisanja ekisembayo nze mbeere then what's wrong with it kati ye azimbira ku kyebakanyako nti ebisanja byayimeka
Abakireta kati balabanga kigendo bakwata ebya Museveni. Mayimu obera mu ntebe awo. Okola statement ngoina bokuba. Mu kiseera ekyo bali bakuba mpuuga. Kubanga bali babisanja bisatu baSEGOONA. Kwe kuleta ekyo omuntu alina kuba bisanja bibiri kati batuse bo bennyini kibalya. Bisanja bimeka? Bibiri. Kale kivumya SSEGOONA kiki? Busiru. Abamuvuma basiru. Naye kimuvumya busiru. Lwaki? Toyinza kuddira with your intellect. N'ogenda mu abo abajega gwokola ebyekitegeevu. Buli lwobeera nga oli mu balalu olina kweyisanga balalu. SSEGOONA kyalina okukola kiri ekintu eki. Kugamba pulezidenti wange Kyagulanyi afuge paka lwalifa ebyo alina okwogera. Era alina okugamba nze bw'avaako nange nvaako. Byalina okwogera. Kasola aliko okulaga that mbu waliwo future mbusibawo n'avaamu n'addamu. Bajja nalabye katuuni bakoze bati bamuvumi bamukoze byonna. Naye lwaki? Because talina kuba mu bo. Kyekiri kyegambye nti olina emyaka 5 oli mu NUP okolayo ki? Okola ki mu NUP? Mulaba oli munnabyabufuzi. With experience oli mu NUP. Either retire from politics oba kola party yo obeereyo. With 50 and experience, you are in NUP. Then osubira ebyamagezi. Kaba muvume tebanda muvuma babuze namu. Beta gwa muvume nebyo ebitege. Beta gwa muvume nebajja okutegeera. Ekyokubiri, njagala kuba nenyabuta kosa kiseera kyabwe. SSEGOONA. Yes. Bayina time ekola byonna balina okukola nga badirecting eggwanga lino. Bwe bayingira mu parliament buli omu yasirika ku bibye. Bwe batandika kukola bibye. Kyobola bamuwanga kivu basa omuvu omunyiganga kino wakira kikodi kyebanyiga vuvuvuvu omusajja abeeranga ali ku radio 1 wawe bwekinigana kivaamu eddoboozi. Mumuwanga yogera bino anti bagamba he who pays the piper sets the tune. Bana yogera oluzungu sirumanyi bulungi. Kati asula omudingidi yakola yamanya asalawo ne kyagala oyimbe kati mwange gye bamukozesa bananyini kibiina bananyini kaadi gende bavume kati bayiseemu eggaali kati bagende tugera bagoba bavume kati tovumye bulungi ddayo ne ku radio ne ku TV genda tufune program that is it. You are 50 and above with that experience and you are an NUP really otegeera. It NUP should be obanga you are idiwe yaberanga nga bwokula ovaamu n'ogenda mu DP. NUP should be sort of a breeding ground for politicians. Myaka 25 18 25 25 ana okoma era kati zake bagenda kuba abasajja abakulu mu NUP nyenga ali mwasatu mweji ne basajja abakulu. And it is okay, but directing ekibiina because nebye baagala byebakkiririzamu era byebyo bya kito. Kali gwa musajja omukulu otuulira eggwanga ne future olina byotunuulira mutegekera baana credibility integrity biki bono si baliko katoyinza kuddira bwongo obwo ne concentration. Genda mu NUP onyakule munyakuza ogenja ngo mbuli budget kyegamba kwa bona balonza bali kakiiko actually mu ba MP ba NUP jamba MP nga 10 banje jamu mwanga kivumbi kana kazi kene gindi ne semba bule kani kano waliwa namuga just a few about 5 of them kali mu masaba wao naye wa NUP independent just ngaba 5 SSEGOONA nga batano bobajjamu kati abasigadde bakabase genda gwe ku muwada mga kutemetemere budget ajja kukasompe mwakadde tujja kololala obanira ufunga kawungezi ngwe kuono wawano walozi asigeno mugwe ko magaye why nakani allocations bakoze ku gundi ku oil and gas kitegeeza kikubanga bagaye bataddewo 1.6 trillion ku mineral exploration kitegeeza kyekyo ku byenfuna by'eggwanga atagamba wangi
ogambye batadeko mmeka ajazibuuza gwe 12.6 trillion ku mineral exploration kati kiyamba kitya economy yaffe ajja kugamba ne exploration kyokka takimanyi. I'm telling you, tuli wano mukubire simu muteke ku cloud tumale wane nakaligoye mu kibya. Mukubire simu mubuuze nti balocate 0.6 oba kale mbuuze batadeko sente mmeka. Kale assuming tazimanyi mugabe batadeko 1.6 trillion ku mineral exploration nekitegeeza kyeri economy. Ajaji kujake ga tu ate abo tebategera twabesonyiwa naawe 90% bategera kale you are now comparing midgets. Omachi weta midget kafupi mai kafupi bukafupi nga buli obusajja bweri bayita abatwa kati otulidde obusajja bumpi bwe buti ne oyo muwanvu asinga kwoli nga bona buli bwe buti kati twogere byamagezi wetabe bakabenaremu uli mulalu so kati Segoona batufu okumuvuma kaba muvuma ate njagala bamwongere because njagala Segoona bamuvume paka kuulira Magola yazzo okumwesimbako kadi njagala bajiwe Magola yagulira ne bafutu soje nteko yedi njagala kadi bajiwe Magola kyekijjo okuyamba abasajja abo okutegera kibalina okukola omanyeshi yambye ensi ziri ezibera mu ddungu ez'Abwarabu nakyo kulaakulana mbeera mbi gye babeeramu ekibayamba naye bulobera ng'oli mu comfortable zone shit hali bo bamanyi be baliwo tebalowooza kiddako naye nga there was a time n'otuukidde 2021 ng'eggwanga litunulidde Segoona litunulidde Mpuuga litunulidde Muwanga Kivumbi litunulidde Nambooze litunulidde ono Weekira Ssemuju Balukwago Lukwago ng'eggwanga bye litunulidde okulinunula naye kati yes nga bali mu bibiina bya njawulo naye ng'eggwanga likoze eki libatunulidde they never used their space. Kati babasenza luti balinga kyonzira babasenda bati bobe kukutiriza ku baana bekutiriza one bakola tebalina space. That is the challenge. Okuba n'abantu kati muri visionary. Oba bafuka baka ba parliament batula ne baterera nazimba yeji. Anti kye kugambye kati bonna asanga Muwanga Kivumbi lowooza just imagine bwe Muwanga Kivumbi olina hoteli ekira olina petrol station olina apartments ziri awo solooza parliament ekuwa ng'omwezi osooka okuyingiza emiliyoni 3 eziva mu ebyo ebintu byo tezina akagamba kikyo weetaaza ebyobufuzi ekirala alina kukuuma kino kyayina kali ne byo president abivana alaba nga tirina abaana be bali Bulaaya basobola okusomera wonna waayagala kati gwakulumirwako ekyo omuntu w'Ebutambala so Butambala obafa mudwalire omusajja oli mbaka parliament olina akedi ekyengera olina petrol station kiki gwoza bakyali kugwe nakugamba olukiiko ng'otuzzaamu ttiimu y'abantu abafaananako ng'abo n'ogamba tugenda kwokya kibuga olukiiko looza lugwa nga bye mugenda okwokya byabwe so they never use their space nze sibalinaako bayira wetulaba nti mbawolereza bulijjo naye bwe bituuka ku layini y'ebyobufuzi ne leadership abo sibawolerezamu yadde eddakiika n'emu saagala abavuma mu mbeera entuufu naye okubavuma bazzaamu senses ebabavume Mpuuga baamuvuma yakoze ekibiina singa ekyo yali yakola emyaka 10 mabega owesanga singa ye president w'eggwanga lino ne space ya Kyagulanyi yalize na mu space eno ne bwe yali badde azze kugattako obugasi ku bitambula fact yali ate yalegase na ku Mpuuga osegedde naye tebaakola never is their space kati obwongo butandise okujja nti twetaaga okukola ekintu tuzimba eggwanga it's late era nze obwensanga owa bode yanvumako awo enamasuba gakusteera tambuzaawe bigere mpola nalimu akapeeya nalimu akapeeya tokamanyi nalimu akapeeya wankampiseemu awo tambula awo kati mbala nfunza ku lugendo njagala bode enzijaawo ku steera mu ennusu oba 12 oba 10 ku steera paka yawa n'ekibuye lwa 10 kati ngatagattaawo bandeetera 10 bandeete ku paaka y'ekibuye awo ninnye takisi yeezi entwala ewaka kati wali okuva ali nkalyawo
kataxi kaba kalukuni awo kali awo n'okagattawo kati omuyaye ana okutwaleko wa boda mwigino walinga kati bambuza okutwaleko nyenya muto bwenti mpitawo kati mbaso waliwo emmotoka yali parkinzewo njisa bwenti avuga ddamu ntega wali maaso ali mugambo wayi mwe yangamba oba tuna sente yogera oli munaku toyina kyoyina oli awo obwavu bukuluma toyina gamba nkutwalire bwerere simunjeze kigambo yanangira obunaku nanangira obwavu gali yanvuma nasinawulire ennaku nawulire ennaku nakati kimvanga ku mutima naye kiki kye kyandeete ngamba yii akapeya bwe kakulwa bwoti bubeera n'omwavu akuvuma obwavu kubanga alaba tolina muna nusu 10 lulinnya kawiriwiri kakutwala wolaga era namubuuza tokujja otwalira 10 kusitala otegeddewo paka kusheere kiwi wa 10 bo byebituufu yangamba tolina gamba nkutwalire bwerere oli munaku oli aweraga oli mwavu tolina gamba nkutwalire bwerere ebigambo nga 10 mu dakiika egi byangamba naye kiki kye kyampa ngamba nando okwerwanako ne bemba sina tisina kweraga nga atayina okitegedde era byenakola okuva mu kiseera ekyo binjiko nera bwe mbasanga bwenti kajambo kakubira muri munda muka esi kange kubanga omwavu yanvuma obuki obwavu nawe omuntu ono akuvuma ekyo ayinza okuba alina kyakutuma okukola nkugambye empuga yakoze ekibiina kubanga bamusendanga ekyonziira bye balina okukola basalawo babikolere watali waabwe ne beesiga abantu abateesigika okitegedde so ebyamugwako bimugwanira ekyagudde kwono kimugwanira kati Lukwago yaba alinda alabe ekijja ate Lukwago ye already ali mu kibiina kipya yagenda ba president anti yagenda najira nkumbi ne bamugyo talinnya kye kyamuwadde amagezi akole kiki ekibiina ebibandi badde babikola dda olwali bagaye bandi badde bagaidinga eggwanga weridda nga fuba moto tusinza businza tuti mukamu wange kati nkole ki naye kati naffe tuliyo tuboggora twekaalisa tukola bye twagala tebatugambako kati tukwaganiza okungambako oba mpugo oba Segoona oba omuntu yenna nze ngambwako nze neegambako kubanga abaali badde baŋŋambako tebasobola kukola kibalina kukola kweteka mu position eŋŋambako kati abalinga nze bangi abatategeera kabayiseemu eggaali njala tusembeyo n'okulonda naye tutegeraganye awo era sijja muwolereza kiyabadde akola kituufu niye akikolera mu bantu abakyamu because eyo endagaano gye bakola so yo okweyagaliza nti yaddako aba atandise ali campaigns which is okay naye kuba bali tebategeera balina muyisaamu ki gaali so ekyo sina kyenkyogera nako tugenze mu delegates conference yabaira tabamiruka tabamiruka UNP ne nga mubadde muwadde peace obudde nga buwanvu kunonya kusekala delegate ne bana basajja bakikoze speed tulabira ddala smart work awedde emirimu walabe smart work amwene UP mutabamiruka wabo ebintu bya digital kati akalubade bakanonya bya digital wanza bakanonyeza mu WhatsApp groups akaluke ni UP bakanonyereza mu WhatsApp groups ne bakonvisinga n'abantu ne bavaamu buli omu yayise mwana opposed Kyagulanyi yayise mwana opposed Rubongo ya opposed Senyonyi ya opposed Nyanza opposed ono Gonde Abibu ano opposed bonna ano opposed Abibu yana unyisizo okujja mu chuya abasajja eyo nze nakimwagaliza kati yolo ne bamazo mujjamu kuchoba bakaba parliament ebe sibimanyi nabatanavuganya ine kyekifo sibimanyi wajaga mangaru Senyonyi simu baka parliament ne Rubongo yanganya yagenda ngalu Rubongo yagenda kuvuganya lwaki ono yego jjamu okay kati kitegezo ono automatically abafu nabufunyi oyangu yebigambo leka banno bakole ebyofuzi bategeera okutwala ekifo kino ky'okubeera mobiliza w'ekibiina kinzija akatebo ka parliament byanjawulo naawe lema kuba banno bakuba chemical so tabamiruka mulabye otya tabamiruka muleke nga bwe yabadde wakiyita mu lujja naye gwasobodde okukola abasajja nkyaba alina omusango mu kooti bakibala wa digital nga bayinza tabamiruka wani nuuko
era bye nasomyeko byabadde n'abamu etwabakiriza kubeerayo bataddewo embeera nga nzibu nnyo, but that is it, that is their party. Democracy ya wali awo wekimemmette democracy wekimemmette, but that's their party. N'ekintu ekyo ekizibu ekyetulina kimu nti twagala okuportraying oba okulaganga nti tuli batuufu nnyo tutuukiridde naye nga tusobola kutuukiriza butuukirivu bwe twogerako. Mweno system gyotambulamu ya Museveni NUP byekola byebalina okukola, actually anybody should byebalina okukola. Now lowoozaako, why would Mao take people to Mbarara, waste their time, waste their money nti bagenze mutabamiruka naye nga ali predetermined? So I rather go with the NUP tewali tabamiruka tweronze kakakundi kaffe tutambuze kibiina tewali akayanyi yato togenda kuli avayo nga akayanyi akukulumyenze nkoze faction yange nowe kubanga that is it. Kyandigasiza ki bagenze kwese abantu bagenze kwesimbawo Kyagulanyi bamwesimbeko so ali mu campaign ngati bya kigumazi. Just and pick your people, place them and go. Than hoodwinking like Mao did. They never za kuba NUP kimu, they never wasted anyone time. Kibakoze nange nali nkikozeeko. Bwe tukyusa ekibiina okiteeka mu need, that's what we did. Twaleta ba delegates baffe ne batuuka ne tulonda ne kuggwa. Kyava mu kibiina ki? Esi ebadde topic. Si ebadde topic. Kitegedde. Twaleta ba delegates baffe ne tubatuuza, they were genuine delegates. Yenjawulo eriwo, they were genuine delegates. Era ne bakuŋŋaana ne balonda nga kulonda kwennyini ebyaddala. Enjawulo eriwo nti era kweyo ababeera ba campaign nze mwabeera bayagadde mwa campaign nze nnyo okusinga abalala. Okitegeera? Kugamba nga tewali nnyo nsonga ya kusika muki? I mean, kubanga banagamba kasinga NUP yagambe tugenda kuŋŋaana mu kisaawe Nambole for example. Abantu 1500 bazze oba 2000 bagenda kuŋŋaana bakampaininge tiagasi yabadajjo bajjawo. Now, bwe mbate mugenda kusobola kuŋŋaana mu mbeera bwetyo mukikole mu ngeri bayita Robadaba, mu ngeri Robadaba style. Institute that leadership, move on. Than wasting people's money and time. Ne gwentambuza NUP ogiraba otya? Kibiina ky'ebyabufuzi ekijjudde. Okusinzira mu Uganda nga bwe kiri. It is also a political party. So bantegerekeza. Okusinzira ku byabufuzi bya Uganda nga bwe biri, it is also a political party. So you can call it a political party. Is it a political party now? In that regard. Okusinzira wetambula. In that context, it's a political party. So you can just call it a political party. But that is the eyembere ebyobufuzi eri mu Uganda. Buli mungu wali yazanye kiki kyayagala. Ebyo yakuzanya abantu kiyungwe. Actually nze nsaasira ekintu kimu kyokka banna Uganda. Kubazanya kiyungwe. Ugandans are too gullible. Kibabaleta kibatwala. Museveni bwabalagira nti mundeetere ebidomola nga baleeta, ono bwagamba mundeetere ambulera nga baleeta, and at the end of the day nebatandika okudemanding a service. You can't get a service ku bantu abatamanyi kibagenze kukola. So kati now NUP byekola bye bintu byonna ebyalikoleddwa mu mbeera ebyobufuzi ebitategeerekeka. Actually NUP is a perfect fit mu Ugandan politics. Be bategedde ekyokukola. Because we have no parties. Therefore, there is no reason why you should behave as a party. They are a perfect fit in Uganda's politics. Benyini. Mbadde kugamba nti tetuna byabufuzi bitegerekeka. NUP byakoze bye bituufu byennyini mu politics bwe tutambuliramu. Kuzanya kiyungwe mutambula. Emitwe mikalu beba tebwe bali kugambe bwolaba anybody above 45 ngoli mu NUP and you think you are an active player, you are dense. Kati kale chovano nyo abantu ntipate yaise ba delegate seat watu de twalonze. Simanyi. Balonze baba. That is ikugambe outfit entufu ejja mu Uganda ni politics. Mao yagadde okola ebya political party byekola era ne yawunzisa akunamye. Kati ofundako ne bano.
Safari singana yafunye kalistike wano. Yalikoze kino. Naga tweyongeza emyaka 2. Embeera sinungi. Mwali kanyanga. Tewali muntu kuba kubye kayondo tebamukubye ngomi, tewali awesinze sente zinabudde bwe and it is okay. You move on. So kati ekyo kyokka ekyabadde ku university. Nega kakati katugenda kujja mbalonzi babagambe londa ambuleera. Era wekijjo okube. Babalagiranga nti bagisibamu mugwa mbuzi negenda londa. Genda londa yero. Wewe kinomala kya yero obaka soberanga wa yero gwereta. Roja kusanga ebinari mu bonna baliyanga mbuzi. Balonzi. Era bitunde wali abayero ja kusanga yero. Ewali bano bambulera. So kati tuli mu environment ng'abantu njaga amaye ku street eyo tuba ku street y'abaana balina enjogera gye boogera tebogera bulungi enjogera bwembi kayo yoga kati abantu bategerera bategerere so kakati tuli mu mbeera omuntu agenda kwesimbawo naye alina wali wali n'okujja mutegerere weesimbye abantu bajje ba campaign gato bagenda ne rondooli regardless era asaside bana Uganda bagenda okomaninga londa ambulera simalonda kidomola simalonda bikigasia mubigendemo nenzi matovu mukama mwebaza at least anyimusize ddala sikyali mu bya kitumbavu ebyo kati oye politics atambula mu Uganda bonna bayise wano opposed eri mawo bwe bali kwa kachika kakadde konna bukakomyewo twalino mu yavuddeko bonna bakomyewo bonna bawangula tebabe simbako ne bya mu 7 nja kwesala ne bya mu 7 byebyo so buli omu wali walabira omusana ne bya UPC byebyo UPC ne sente kuba president wazongeza milioni 2 oba kitegeera so kakati oye politics gwe tulimu banna Uganda mwekabire ffe tujje ntubagambako maye banyo okugamba sitegeera nga sitegeera era nzimbanyo yanga atategeera banna Uganda abo tukome wano leero ndowooza leero yali topic tugenda ko yade ku budget ate budget twajogeddeko dda kale twali buzibu twogereko ku budget sija jogerako wano liyo ina akantu ke watu economic growth and economic development nekakwata abantu mu babiri nebagamba matovu kituufu toli wa bulijjo tolinga abantu bafutu soja tebajja bitegera byoyo bireke munnaye nade olaba ka budget bataddemu balaga nti domestic collections URSN zegenda okunganya wane waka egala kwa trilioni 3.5 kwa 3.6 trilioni 3.5 kwa 3.6 kati ate ne bagamba bagenda kulimitinga nnyo okwewola okuva ebweru bagala wakibewole wano kale trilioni nga 4 wano naye ate waliwo ebbanja kibata domestic debt liri trilioni 3 aliyazi domestic ezali badde zasasulwa twewola mu kimu commercial banks kuba manerenda ku kati kyetuyita okwewola wano nzijanga contractor nimumpa omulimo nenkola nga temumpadde sente mbamba woze oba tuwoze fenga government then walosene zibajja obuterevu mu bank oba era bank ebeba woze lokale wano kati tuli mu areas za trilioni 3 kati njala kunyonyera byentandise nakyo nti collection ya trilioni 3 mumeka mu 5 kati mu byenfuna bobo gamba nti ngenda gazi ebyenfuna byange matovu mbadde nfuna kadde kamuni njala nfuna obukadde bubiri nina okubanga ntaddewo ensulo ezimpa nebe mbasitaddewo ensulo zimpa naye nga njagala ngazi ebyenfuna tegeeza ngenda kubba bwe mba njagala gazi ya nyingiza yange naye nga sitaddewo ensulo zireeta nyingiza tegeeza mba ngenda kubba kati gavumenti wali ensulo zetaddewo mu bya nyingiza naye ate egaziya ennyingiza kitegeeza omuli w'omusolo akiguddeko era bannayuganda mwetegekere okuwa omusolo gubaite ne mu nnyindo gamba mbisimplifying omuntu wabulijjo akitegeere ndi gavumenti egenda kukuŋŋaanya sente nnyingi wano ezijjamu mmwe kuba terina byetaddewo byayo bivaamu sente ate nammwe bannansi temugaggawadde ku level mukati mulina nnyo sente ezibirafu musobola okuwaayo ennyo kati akakatono ke mulina ke bagenda obbakamula ekyokubiri domestic areas za trilioni 3 bwabanga contractor ateekamu sente ze bilioni 5 kola oluguudo nga gavumenti eno omusasula netamusasula omwaka mulamba yazeewola okuva mu banka interest erinnya ennyumba ye bagenda gitwala n'ettaka lye ne bizinesi ye egenda kugwa bw'eba egudde abadde abakozi bagenda kufuuka unemployed kati ate ne gavumenti webadde esolooza tegenda kujjawo kubanga ate esolooza ku baani abatalina sente
ze areas ziri balocate ze 200 billion zokka kusasula ku areas eza 3 trillion balocate ze billion 2 kakati ate ku sente zino trillion ya 35 oba 36 you are again collecting 40.3% zigenda genda mu kusasula mabanja ekyo bakita nani productive venture mukusasula mabanja baba tugenda ku trillion 35 kati 40% of trillion 35 zigenda genda kusasula mabanja agana agebweru nagawano otegedde tekuli ku service nga mabanja okutekuliko ngabo nagamba nti sente mu mwanyi production oba mu factory oba otegedde kalageza sente muzikutte gutwala ngabo nagamba nti n'omutwalo gogumu nojjako 10,000 ngosasula mabanja ziba zikuvuddeko tezizadde endala nezigenze kati kwezo bagenda kukwatako sente zikole enguudo non productive venture nguudo zigenda mu defense non productive kalogona kusira za kasente akatono wakuto obumbi 8 bugenze mu agriculture kyokka ate nga employinga ebitunu kaga mu mwenda ku buli 10 ekyaba na Uganda era government ekugambye nti driver ye economy eno bayise agro industrialization bya bulimi n'amakolero nga tu processing bine by'obulimi tukola naye wo bataddeyo sente trillion 2 instead of 4 so wakati mu bufunze tuyina obuzibu nti budget tujigendamu bagenda kugisoma nekye tuyita omuntu wa bulijjo tayina wagikwatira kuyadde ogifeelinga wabula bakulaga nti economy ekola ki ekula kuchiri nti ekula ku 6% kati kyendayogera nti economic growth ne economic development byanjawulo mu growth muyinza okuba mufulumya amata lita 10 olunaku kati muga tufulumya 2 olunaku naye amata gano mwabagafumete muganywako ate abewa neighbor bagatwala kati mu abaana abamu ne bakonziba ne bafuna kwashako because tebanywa ku mata n'ennyama mugitte waka ne neighbor yagirya mu abwa kati mugikola ki mu muno gabutula na dodo kati mu growth mba mufulumya nyingi naye mu growth mu development wano mwe mulina okubanga mugiryako nosanga ebyane wakanga bitiri biti labida nti ebyana binywa ku mata birya kuki ku nyama ye development no but tulalo Kampala ganti abantu bavudde mu buyumba bw'obusisira bali mu gagolofa enako eswatambula keyo mwaruwa wawa tugenda paka guru paka abantu obuyumba bali mwera bwebwo sagala bogerera kati bagamba development nti weri ngovuga kilometers 50 ku luguudo lwa Kolas nga tolina motoka joyisiza tolina kuyisiza ngedda jova nchogera nga ntya Katonda abali bitunde bakimanyi novuga kilometer aga no isiwe motokeji so baba balimbye that is a naked lie nti sente bazidivatize mu bintu ebisakola ebita za abantu oluje tebabifeelinga kyovola Museveni yali saize kiruhura n'agamba tukoza amakubo naye Kolas go tukoze mwanikako muwogo na kasooli tewali motoka zivayo zileta byamaguzi tewali there's no production but wano mu state of the national address njala nkulayo kati nga tujja kutinja njagala kubiva kubaza tali saga ku discussinga budget ebowa abantu oli economist bimbo wa abantu mu state of the national address Museveni yagamba ku exports merchandise in black goods exports grew by 26% to US dollars 9.3 billion in the year ending March 2025. The top exports include gold 3.788 billion, coffee US dollar 1.837 billion, cocoa beans US dollar 410.75 million, industry products such as cement US dollar 355.30 million, metal products such as steel US dollar metal products 230.64 million, sugar 190.28 million, fish 177.6 byosoma bibowa abantu. The export value of milk, Uria,
the export value of milk and milk products increased 10 times from $28.7 million in 2015 to $285.4 million. In 2024, the total export earning of goods and services reached $11.81 billion by March 2025. Inflation sokekao akulaga nti buli kimu kigenda kirinnya anti kibayise growth amata twongedde ogasuubuza ebweru kati ku development ze nkubuuza bameka wana abaganywa abasoma ebyenfuna abaana abato growth bwe bungi bw'ebintu ebikolebwa ebifulumizibwa development batunulya quality omutindo gwabyo n'enkozesa yaabyo munda ogamba nti n'omutindo gwokka gw'ekintu ekifuluma nti tufulumya cement tufulumya emitayimbwa tuyinza okuba tukifulumya mu bungi naye quality yaagyo giri gitya tugwetambuwesi tuti oba ku development omutayimbwa gulina okubanga kati amata akulaze gafuluma mangi ogenda ebweru mubuuzi bameka abaganywa wano genda ewaabwe embalala abantu bali mu bwavu lita bagigula nusu ebi banonya nebe yankumi 2 matovu oli musiru tomvuma sebo wane Kampala yameka itayamata yatuganyo na ganyo kati yenzo kubanga mu kyalo gye gava yabbiringa ono ya 10 ya 10 wanawe emakinde ya 10 kenda bino bayimba amata bya sente meka 12 15 kali waizo kubanga Kampala ganyura kubbiringa ne mu kyalo gabbiri nkugambye genda yo okola research osanga abalunzi b'ente ennyama amata babatera wali ebiyu onwamirama yabatera wali ebiyuma babubbi lita baji batwalako nusu 5 obasanga kukuba ku obudomola bw'amata bati balebeta nabo so kati wana tugamba gali nnye nayite so kyekiri kyegambye nti ku growth ajja kulaga nti bingi bifuluma akulaze gold exports ziri ku $3.6 billion geno mubuuze budget ya Uganda standing up ku $12 billion ejo zi contributing ze komeko okuwebula ku banna Uganda emisolo gold yeyo gwalaga avawa specifically omusajja abazanya ekiyungwe gold gwalaga because tatulaga gold wava kati tutwala mungi bateeka kali final kali wali entebe gold bamubbe kongo mujana kulaga nti wawono kati ku international market bali bamanyi wantu ina gold muitirivu nnyo naye fe abaddeko mbya gold sijja business kanyirekere bandanyiro sagala giyingirira nnyo ya kiyungwe ya kiyungwe era abagezi so mu state of the national address ye Museveni akulaga nti ebyenfuna sinalaba mu Ferrari nga Museveni mu byanfuna akuwa ekifaananyi n'akuwa projection kati abazungu ne bajjanga bagwirana n'Abarabu ne bababba wano bajjanga ba investor wano waliwo ekiriwo bagamba gold tumine kasanda tumine karamoja tumina wa wadde okimanyi nti kasanda abantu bali mu 12 bali birombi bya gold niyo olunaku processed gold bafunayo kilo ziri 4 ezirinya 4 abantu 10 emmeka ne basabe bawo gende karamoja jali omuyitirivu kilo 8 15 padde teziwera bikabire adige babalimba kyobola yagambye ti gold gwe tulina ali mu trillion 13 abakola ku byenfuna munsi yawo gese botojja tuzanya kiyungu olimba oyi munsi yonna taliyo munsi yonna taliyo talise muyina trillion 13 eza dola taliyo kati yani badde jali kala moja twali tufumya kilo nga 10 olunaku kwa tugamba mungi badala kala moja balize ku ngudo ze Kampala nga kiri bwe kityo mabi ne byobufuzi science na siasa kalona okulaga economy emiridde nego bagamba nti economy ekula mu Luganda baga nti ekula wali bagamba economic growth gojiwuli yange ekula katona jiwulira mu nsawo ebijanjalo by the way nyina gundi kona jinadde nsoma ebijanjalo byayongere bay akawuga kayongere bay bwe kiba nti ebintu ebyo nawe ebiri bulungi mu bungi lwaki ebijanjalo ate birinye bay nakongone kalinye bay gwe tewebuuza kwanjagala omuntu wa bulijjo kitegeere ebijanjalo beera ebingi bigwe bay kasoli bwabeera omungi agwe bay kati ate lwaki bwali omungi ate bay erinye aba mutidde there is a scarcity
abamutini abasuubuzi nekati wano mu bitabo bakulaga tongamba nti state of the nation address ya Museveni teyatuuka naawe abazanya kiyungwe kale bitwala nga amazima Museveni akyanza okugamba bintu by'amazima ng'ali mu byenfunaawo bainvesta badduke alina okulaga nti byenfuna birungi naawe inflation eri stable kwata emitwalo 5 tandika ogenda ogigulamu ekintu wano owulire otegere kibaita inflation ziba ziweddewo kati kibaita inflation value ya sente ze mukozesa bwe nkwata emitwalo 5 gimpaaki naga buli kimu kiri bulungi kwata emitwalo 10 ogenda ogula $1 ojja okutegera nti olinawo kantu bwe kiri gwe kwata 10 gyo wano ogenda ogaziwa najo ng'empaayo $1 awo ojja okutegera nti olinawo kantu ate bw'ogenda ogula buguze za Ruto wano ojja kutegera nti olinawo kantu so mu byenfuna balina ke babazannya naye tubimulekere ebya Museveni twayogedde ku budget tonaagala twogere ku budget tujja gyogera just mpaddeyo mbala kwa highlight akatono Wanzi wangamba okuservicing ebbanja n'okusasula ebbanja byanjawulo okusasula ebbanja omanja emitwalo 10 ntandika okusasulako 2 3 waliwo emba servicing ku bbanja kyota paying interest on the date kyekiri kyegambe kya 40% interest on the date tugamba nti sente zino wampe emitwalo 10 zino kukola nusulu 10 kati nemba nga nkuwa 10 kyokka n'olukumi luno tugenda mu areas nga mbadde sasula n'enkokyaye bwokya ku magoba agali ku bbanja liri onjokyaye kunzikakkanya ku interest eri where interest jenyino sasulirako nti olukumi luno kati nabo olukumi lugenda lufuuka omutwalo nenkuwa ku lukumi nenkusasulako omutwalo guno okukoza olukumi nenkuwako buwi kati nga sasudde ku bbanja tuufu kyokka ne interest sigisasudde bulungi waba nenkwokyayo bwokya waliwo okuwayo sente nebagamba muganda wange sookakkane tugenda kusasula nekakkana sookwatirawo olwaleero kati bwetugenda mbano bakontrakta twogera bali mu 1.3 trillion zibabanja gavumenti niye okusavisinga esente ezo babojega nti katugira tubatewadde obukadde 10 tujja bwa sente zammwe tujja bawa nemugira muli 10 kandi wesanga UNRA ebadde spending million 300 billion mu financial year ku servicing ku sente za ba contractors so economy ya mwesi nungi temwewana nnyo temwera kantu ebya 17 mbuyinza na kulimba bazungu balete wano obusente bwabwe yaye bababbe nabano balete bi company wano babikoliyemu sente nezo sente zula bazibasasula ku mabanja zaabwe bebawula omusajja yagula treasury bonds za billion 10 ebyo bitegeera gwe treasury bonds zigwe nasomako mu kamasi yatunde ettaka n'agula treasury bonds za billion 100 ne Bank of Uganda minister mu government eno kitegeeza kati government eno esasula minister oyo yatuwola bikunyiye baje tujja jogerako kirungi bagenda gisoma leero tujja kakati ebe singa omuntu abitagula bulungi bannansi ne babitegeera bakera ku machanga bakutte buli omwe mboko buli gubalaba ko officer wa government bakiboko kwa batututte kataka nkubulira mazima gwerowooza ngo okimanyi mbukati ogenda kuwa omusolo ni omusolo gwowa waliwo agenda ogutwalamu ewuwengo omuntu nti account eziri mu URA waliwo ya Museveni eri private ne ya government singo bitegera bunyi nenku evidence ngomanti okera ku machano kuba buli awagira Museveni kati ya wanti batanyonyola abantu bikutamye tukomye wano leero ne Salongo Matovu Moses ne ebadde byanfuna tebanyiza nnyo tujja bigenda mu lala mpola mpola nera tutaka tubitegere by the way tutaka tunayo ka time omuntu ategeera gamba ne tutegeera tugenda sonsula budget babafuga ne babafuga batya tugenda sonsula budget mutegere emisiwe emituufu ko mwino kwata mama mwagala kugoba basajja mbuyinza tukomye wano leero ne Salongo Matovu Moses tujja tandikirawo nakulala ku mata 10